Ekisoka kya bino oli muntu naye muntu. Mwiza kubanga mwine ensonga za Mr. Tambula bulungi. Obo nfuna. Okusinga okubeera mu nyumba nga mwina muli bakambwe. Buli mwatu kwenda okutuusa ku munno obulabe. Tusobola okufuna. Imwe Nabirye abakoba ne yapangisa awo eno. Aye nomba yange. Nganze omuntu. Owa Nabirye wa walere. Tokiraba nti kati oli mu kuŋŋamba ebituufu. Ogambye ti gwopangisa walisi yapangisaayo. Kati obutakkanya bwammwe omaze ebbanga kiri Nabirye? Emyaka giti 2. Obutakkanya buvaawa? Obusungu n'otalo bivaawa? Olina ky'oŋŋambyeko Nabirye akuloga. Nabirye lwaki akuloga? Mama w'abaana, obusungu tubukendeeze, twogere bwogezi mpola mpola. Wangi? Mbuzeeyo ekirala? Nabirye bamufuna oti? Kubaza ebyaŋŋamba birala. Wangi maama. Nyambako byambi. Mama w'abaana. Kulaba oli mukambwe naye nzikiriza tugeremu. Tuyambagane. Kale, mwebale tugoberera, nze Waswa Emmanuel, kansubire muli bulungi. Tuli eno ku kyalo Makuutu, kitundu Makuutu, district ye Bugweri, kye twatambudde okulabeka ntukeera okusisinkana okwongera okukola ku nsonga z'omukulu Nabirye. Omukulu yajja n'atugamba nti alina ebitundu by'ekyama 2 n'atubulira ku nsonga ezi yatunyonyolako. Ogono gwe ntudde naye agambibwa okuba nti ye mukyala. Twasuzeeyo eno era nga tugenza kugenda maaso n'oku-exploring amazima ku story eno n'okuleka ntugijjayo eveeyo. Bikutuusibwako Beef Organic Access Building Lubaga Road, Dr. Omukugu Omutendeke, Dr. Senjobe yatusudde okuba nga tujja eno yonna tulondole ensonga zino tuzetegereze. So Dr. namba y'essimu ye eri ku screen, mugende mumukwatagane y'abajjanjabe. Oli otya nnyabo? Bulungi sir. Oli bulungi? Tuli bulungi. Toli bulungi. Amannya go gwani? Nze Kagoya Mwaiduma. Yongera ku ddoboozi. Kagoya Mwaiduma. Kagoya Mwaiduma. Olina emyaka emeka? Myaka 2. Oyo kenyini yekka okutuusa mujina emyaka gyendimu. Mwekozesa mwina emyaka emeka? Nze nalina emyaka 17. Kitegeeza yali oba ali myaka nga 19 kuba yali mukulu. Kuba yankwata era n'ansinza amaani ne tugwa ebigwo n'anteekamu ezo embeera. Nindaba nga kali ka functioninga nebaka naye. Paka na zino essaawa akyali wake gyali bamumpa mbu simanyi mukazi wange. Nabirye Fauza. Beera serious. I'm serious. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 29. 29? So. Kagoya Mwaiduma. Kagoya Mwaiduma. Olina emyaka emeka? Myaka 2. Mukyala Kagoya. Bakuzalawa? Makuutu. Kuno kwenyini kwe tuli? Osijja kulwawo nnyo. Nabirye omumanyi bulungi? Mwidi. Omwidi. Nabirye omuyita otya? Era nsigala mweta nti Nabirye.
Nabirye musajja mukyala. Nabirye mukazi. Mukazi. Lwaki atugamba nti musajja? Ngati kuimwe abakoba ati musada inga kunze. Nze mweta mukazi. Omweta mukazi? Lwaki omweta mukazi? Nti azira ku bisaanizo ng'omusada bw'aba. Nabirye omusanga otya? Nabirye twawayanga naye nga tukaali bagala. Ngali musikaati nze nandi musikaati. Nze nawayanga ni munange ngani bingashi ngamuwala munange. Nange kale yo wandi ati ama yanegomba. Iye kale ya akozesa ine bye idagala. Nga wagula chapati edo ata ku obulezi yasigala nga mpa nkola ki ateka ko obulezi obulezi kyeki edagala aha kale nze yasigala nga umutima gwange nga gumwenda. Lwaki yateka ngake edagala? Sinatidi. Obadde kyangamba omutima gwe utandika okumwagala. Nga abali waabwe eyo nga munonyako ngani dikale muwala ki muwala munange ngoyenda ino muwala mwino nga mwise ekirala. Twabanga naye luvoinuma lwakyo embere yatandika okukyuka maawo yankoba ati mwaju nkwenda. Nakoba ye Nabirye oli mukazi oli musikaati nena ndi musikaati onankwana otya. Yakoba ati mwaju nze ni musada. Nakoba Nabirye be oli musikaati zena ndi musikaati onankwana otya. Oidi nti ebyabawala nga tulaawo ni Nabirye nga abantu kujja kumupiira okwo nga tujja Mangari yakoba ati mwaju enda kujja kusula kuniwe. Nakoba yi Nabirye nawaira kuba nange mbo shidinga Nabirye mwenda kusula kuninze ati moyo omukazi. Nti byabagala betendera bankoba ati gyo okoleshi gyobone. Twaja nga Nabirye mukazi. Era nga bantu byakwekula ku kikazi. Manya gange amatufu. Bali bampita Nabirye Fauza. Nabirye Fauza. Agasoka. Yes. Kati zine sawa bampita Isabiri Akim. Bakuyita Isabiri Akim. Yes ebo. Emagalo bali kuyita Nabirye Fauza. Yes ebo. Nabirye Fauza liba linnya lya muwala. Ndi okusokera ddala nazaalwa nga ndi nazaalwa abazadde bange banzaala nga ndi muwala. Ndagala nnyo ebintu bitegeere. Nazaalibwa nga ndiko ebitundu ebyo. Naye mama ne taata mu kuzaalwa okwange nga nkyali muto navala sikaati abiteeteeyi. Obubiri. Nnyonnyola mbwepangawo butya? Ekyekikazi kiri wansi. Ekyekisajja kiri waggulu. Oba bono biga ekyekikazi bajja bitegeera. Akasolo ak'omukazi kali wansi. Wansi. Ak'omusajja waggulu. Liyale kisoboka ekyo? Kyasoboka kunze ku mbiri ogwange kuba biriko. Ak'omusajja kaliko bolozi? Naye ti nene. Siki? Si kanene nnyo. Kati niye? Akasinga kaawo. Ka functioninga? Tontono. Mukabozi kyentegeeza. Nategeranga muki mukazi. Nakandi mono yena anamaliranga biseera byange. Nga ife tusigala ngaawo. Nga twawayanga naye. Oba nti banga kujja waba tujja ku ndongo nga tujja tutyo. Nga ze kyenkola ki kineka mungandi dishi mukazi munange. Nange yayongeranga okundisa ki idagala abange bankobanga muna wesone omuntu oyo ndi
zimundeke Nabirye mukazi Nabirye musaada nti ajja kumpanda kumbe nga yayongeranga kumpaki bulezinga ninzo omutima ogwange ukolaki nga gusigala gumwenda abantu kye bankuba tekolaki tekiwuliriza. Kati kambuzeemu kati wamanya otya nti ate akuterako eddagala ku bintu wakindu wakitegeera otya? Nga wayira benne ate nga ninze nebonera ku ssaawa eyo nga wentamaze nentuuse essaawa nga 7 nga tebwine ku Nabirye nga naamunoonya paka waabwe olw'okumwenda omutima ogwange. Kakati ogambe nti yakuwanga eddagala yakuloga ng'okusooka kubanga omwagala ogamba mukyala. Wali webaseeko ne Nabirye mu buliri? Mwagati okutenduka ne Nabirye ni kuno onatuuka nti omugala ye yatulira ati kanje nfumbirwe navuira waife wene wano ne mukazi mugule yebangula najja n'ekigole era okutambuzanga kaada twatambuzanga ni Nabirye oyo nti ndikugabira abantu ndikujja kufumbirwa nga Nabirye nkale yaidyo ovuga piki mbantaku twatambuza kaada lokolaki okujja ofumbirwa. Nabirye oyo yatukanga ekiseera kikoze ekyo ekyokolaki ekyokujja ofumbirwa yankoba ati mwaju wakaguminkiriza omusaada oyo walaba kujja akolaki kumufumbirwa nakaba Nabirye noli mukazi mmaga ati ndaba okujja okufumbirwa nkole ki? Yakoba ni mukulu wange wakaguminkiriza yava yeda yakolaki yakufuna wabanga waka wafumbanga mena akolaki nalya nakoba Nabirye tekisoboka nze tinda ki muganda nze kanje nkole ki fumbirwe. Nabirye tiyikiriza nze nawazanga ki ng'omuntu kubanga ye gwali kunendekeza nze tiri kumwenda nze nsaze wange ndikola ki nze nadeema naje nafumbirwe nanvunaano wenfumbirwe nanvunaano omusaada yantwala tyamala yeibanga liwera Nabirye yajja mu idagala nga ku buliri tubaako abantu bati wali ofunye omusajja omulala ng'ebya Nabirye obikowe tobiriimu nga tuli bagala nga akali mu sikaati ye yes wenje nanvunaano nga ku buliri tutenduka ku abantu basatu nga Nabirye abamu wagati ayenga idanga omuzimu je wali wafumbirwa nga mu buliri olaba Nabirye nga tubamu obuliri mu bantu batya bantu basatu Nabirye abamu wagati awo omusaada yakoba ati kabinafuna biki bino omukazi ndi kubona ku omuntu owundi nga nze we mubona ku lwange zenga omusaada amubona ki ku lwe yenka abantu omusaada batabuka ate twafuna mukazi wangula kyona ali kwembidabida aye nga embidabida eva kuki ku Nabirye. Nabirye oyo navaayo waka neira ngoide byabaze banguze byamukoba ati irayo paka nakola ki neirayo wenirayo nebirala ebyo omusaada yafuna omukazi ki owundi bakoba afuna omukazi owundi ono muleke aye nga kale bambi omusaada nga akola ki nga nenda wetubaawo omukazi oyo ni nazala wanga begaita bampa ekidaada kyeki oba kikinza entumbi wagijjawo eyo nanvunaano gye wali wafumbirwa aye nga avaako obuzibu obwo nani Nabirye abafu omukyala ageza kutubuulira olugero butya bwe yajja okukwatagana ne Nabirye emboozi ye abatamanyi bulungi Lusoga mulimu emboozi y'okuloga gyalumiriza Nabirye mpuliddemukko gye yafumbirwa naye agamba nti Nabirye yamulemesaayo era omukyala mbigamba byatugambye nti Nabirye mukyala ye tamutwala nga musajja. Wafune entumbi gy'ogambye ekidaada ogambye wakifunira eri baani abakikuleetera okukirwala? Andire yakivaako okwo batuuke bandoge Nabirye bali aha
Mwagati omusaada bwandiza yakoba akagoya baawo wenjafuna sente nja kwida nkola ki nkunone nkwida ndabenga nga nkwida ndabiraka nti awazirashi wazira buzibu omusaada olwaja olwensisiti yeira yati yanga idinga ndi kujja kufa Mwagati baba yali nentede era sana asigaza buto baba yatunda ente yabede mitwala 4 yagawa Nabirye ngagawa atya Nabirye kyaida kiti bantambuza kubasawo biremye Nabirye nga yewaniranga ku bantu ati nzo yomugala bamumpa muwonya nkola ki muwonya abantu bakobanga baba beda mwajo muwe Nabirye akole ki amuida ndabe baba atenze tibeda mwana wange ne muwa mukazi mwine nti akole ki amuida ndabe bafu akole ki afe abantu batyamirira ki baba yalo yakola ki yagonda yakoba nga nalekera okunso omwana kale gunaleko bangemya we bangemekeza Nabirye ngali musikati ye zena ne musikati yange okugemekeza ko kufumbiza ndi banti kale bamweta ati nga akoba nti yedi abasawushi je bali ndi yayina abasawo baba bedanze bamungemya ati ja bamukoba ati wanawona awone watawona oliza twakola ki twazika bambeda baba yabede sente yatunda nte yawa Nabirye yatandika kuntambuza kuki kubasawo takabona kola ki yene kali yayongera kumuki akasenteke Nabirye wayongera kumu yankoba ati mwaju kankwida ndabe woli wona alindiriza kwa akasente kange akatontono musaada ugoli boko wonye ya Nabirye shi wazira buzibu badanga kubulire tutendukanga abashi nga abakazi wazira shibawo nga tewali sexy kabozi wazira Nabirye atugamba nti aina ko omusaada kali kwa ko obusaada ayi katono tikaza n'omwana omutamusinga okagaza wano bensonzi wano wali obutu bubiri nnyonnyola mbwepangawo butya ekikazi kiri wansi ekisajja kiri waggulu oba buno biga ekikazi bajja bitegeera akasolo k'omukazi kali wansi ak'omusajja waggulu liyale kisoboka ekyo kyasoboka kunze kumbiri ogwange kuba biriko kuba olaba n'amabeere gaagano ngalina gaagwano oyina amabeere kituufu ngonzikiriza nkwateko mpulire kwatako gego gennyini mabeere kati kambuuze katono ogenda mwezi ogw'abakyala sigendayo togenda mwezi omwezi gwenjagalako gutegedde mbutegeera menstruation period ofukirawa okufukanfuka nga nsitamye omusulo oguyita mukali k'omusajja ak'omukazi bombi biyitamu omulundi gumu yiwe kali kafuka wansi kano nikafukira waggulu gwe kati ne buyika omulundi gumu kati kambuuzeemu ak'omusajja kaliko bolozi naye ti nene siki si kanene nnyo kati niye akasinga kaawo kafunctioninga ntontono mukaboozi kyentegeeza kenkananga wampimira ku lugalo wano kati Nabirye gadanga emirundi emeka mu wiiki ezo okugwako nga kiki nga sipaddeeko naye kati ovola olinga ateeka kasanti abaana babo terevu olw'ensonga siimirira ng'omusajja bw'ayimirira okola otya ndagala mukono kuno olugalo bw'otuuka okuyimiriramu naye
wentuuka eri ekibugumu nga kikuba nafuba. It looks a funny story. Nemboozi bali tugiwa obudde n'amatu mbadde njagala sooka onziriemu ako kati mbuuza bwonziramu ongambe toyimirira ng'omusajja nga bw'abeera ati omusajja omutuufu ayimirira bw'ati bw'obeera otya naye nze nyimiriramu bwe nti katonotono n'olebera tomalayo sirebera naye embeera bwe nti bw'oti naye simalayo nti bw'omala muyingizaamu mba nankabeerako naye ekinene nnyo nnyo dakika obanga 5 ng'owangaala dakika 5 gw'ozimanyi dakika 5 ne kagwa kati mbuuza bwe kagwa kaba kamaze okuyiwa mpulira nga mbeera amaze omumaliramu nze bwe mpulira naye ate ekyomukyala tuli alinga ife awaayo yena Nabirye agenda mu nsonga yali ajja naye magati bakikonyogo bamunona era ababitongole benaabo bamunona bamutwala kale nze kyaliyo bamukola nabona munange kwira na makerenda kale nga omwezi gwe gutuka gwe yalwalirangako alira mugongo na bigere omwezi bwe gutuuka akaaba mugongo alira mugongo na bigere bwe bimuluma era luvainuma lwaibanga lubitawo itono lite nga bamwetesa ng'agiye Kampala era ng'ojja okubaawo aye kale ng'ati okunkobera ki ebisingawo mwene obona makerenda ati gano makerenda ga mugongo biki ati bankebera omugongo bitya so embeera enkaluubirira kuba amala ninfunamuko okulwala okulwala kyokulwala kugambye amabeere gano galumya ekifuba oba nkozeeko emirimu eginkaluubirira nnyo amabeere gakuzitowerera ekifuba ne kinnuma nnyo mpulira kati eno wansi olaba abasajja babeera n'ensigo ensigo eyo egira tusa ekiseera n'ezimba eyo eyange olinamu meka 2 emu nene emu ntono ensigo zo tezibalansinga zino ezobansi ezo ezibeera ku busajja ezimba neruma nempulira nga ndi n'ekizimba kiri kutujja nakobawo nga ati bwe mpona namukoba Nabirye nze n'obulamu obwange bubanda kanfuna omusaada wawona ekidada yakujjanjaba n'owona Nabirye bwe mpona namukoba Nabirye kanjeze nankole ki nfumbirwe yankoba ati mwaju tuviire wala sigala wano okolere wano kyoyenda oba oyenda ki kikolere wano namukoba Nabirye mba nkutyoboola ki ngeiwe yakoba ati nze mwaju nze nzira ki nzira buzibu ndi ku mwana awo nga ndi ku mwana atya mulala Nabirye yanemeraku omwana oyo omuwa myaka emeka myaka 10 mwani wa Faruku tiwa Nabirye muna wazitandikaawo yakoba ati mwaju oba wenda musaada wo mwetenga tubengeshi wano mu nyumba emu gye mbeeramu oleetemu omusajja era nga ndeetamu omusaada Nabirye yatendukana n'omwana waife nze natendukana ni musaada wange ne mukola akaboozi ekiro ng'awulira bwe mwakola akaboozi nga mugenzi oba ku luzzi gy'ongambye yafuna olubuto akalinaza okutegeera emboozi ne bankwata ne banzigyayo ku ssomero ne bantwala ku poliisi ne bagamba bafunisa omuwala ono olubuto ne ngamba abaayi kituufu nga bwe mundaba awo ng'era ndi mu sikaati ne ngamba bana seekakasanga nze yanfunyisa olubuto naye okwebakako naye sigenda akigaana nabeerako naye obukakafu bulaganga namuwa olubuto sibulina mwalindese
ningenda ku ssomero nimala ebibuuzo byange oyo omuwala kirabika alina omusajja omulala yamuwa olubuto ng'ayagala ayiseewo oli amukweke abonyeebonyeemu nze n'amala okuzaala n'abeera awo mpulira era n'amala n'afuna olubuto olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna nga zona gwe zimufunisa agamba aze azimufunisa era n'isaawa zino ali lubuto olulwo agamba lwange lwaki tewekakasa ndoza omufunisa olubuto gwe kambuze ekibuuzo mwegadanga emirundi emeka mu wiiki eyinza okuggwako nga kiki nga sipaddeeko naye kati oba olaba olinga ateekakasa nti abaana babo terevu kuba olw'ensonga siimirira ng'omusajja bw'ayimirira okola otya ndagala mukono kuno olugalo abaana bo abato boŋŋambye bali bameka bali bana lwaki muzaalira ku mukumu ku myaka 29 bwete n'abaana abana kiva ku ki mukazi yazaala wangisebo mukazi yazaala amangu ago omudduseeko sebo gwe tobiriimu ng'ate gwe omumaliramu ate mungaye mulona okwegatta tulwakwegatta nze kubulidde ku mbeera gye mulimu nga tebali wadde ekyokulya temuyinza agamba nti owaye katubyewumuzeekoko niwomugamba nti yagamba accident Nabirye nga tali serious Nabirye kale nze mbwe ina emyaka giri kolaki giri kujja mpeziza abaana bana buli mwana baba we nenda yino ya kutano yona ya baba we wina ki enda lwe lubuto oli lubuto ndi lubuto olwokutano nalo lina tata wali omulala yena mulala nze gwe ndi kukyerwaniraku nakoba nze bana kitufu Nabirye lyandikiriza ati nje mu bwenzi ebanga nje mu bwenzi nsula ye wiiki tankobako yasigani bana abaana yasigala nga likola ki newo batosuze waka no banga tosuzeewo magati obuzibu bwene bwenabonanga yebuli kuidira abantu bana abiri batandika okifuna mu empalana bakulu be baida banetuukiriza baba we mwene yasooka okukoba ati mwaju ndi kwenda abasajja abo baleke okwane kubano balamubo baganda banabiri bakuzalenga mushi abaana nze nakoba nti nze abo tienda nze nkola kinumirira okukikunyumira bakoba ati ife tutwikirizenga baana abo kubanga mu makono gaifanga kuzira ku waife Nabirye ajafunira muwa nabakoba nti bana nze Nabirye nali kundemera kuyeshi ye mwina atimbe ogano naye mufumbire ngemera akoleshi aliye ayenze bisere ebityama wano nze nambizira nze nanumirwa ko kuba ko ni musadanga mu kifuba aye nga tekiri kolaki tekiri kusoboka Nabirye ngo bali byo tabiwulirisa iwe kola kikyo magati njire okubona nga shimbitirire ko ekyo okujanga okunono obunono omwana oba oluisi omusaada okwida Nabirye ali omu zena ndi omu ndeeta omu omusaada nabonanga tekiri kolaki tekikola buli makulu tekiri kusoboka nabonanga obutemu bujja kolaki kubaawo nesitula omusaada ono mwene nda Nabirye mwene yamunkobekeza yamukufunira nanyiri lubuto luno yani amanyage omusaada tiyankobera maina nga wemubona amutegeera nga timwidirina omusajja tomwidirina naye bw'omulaba omumanyi Nabirye yamukufunira Nabirye mwene namwidi emboozi eno it's a bit an interesting story bino betuwuliza bigawo bya mukyala tulobyuza mpola mpola